Mu disitulikiti ey'Empigi abakyala basatu be babadde batunka okukwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala. Ku bano kubaddeko Erina Nakimera, Harriet Mbabazi ne Najiba Naluyima. Wabula ekiro kikeesezza olwaleero ate wabadde ovaawo mpitewo abawagizi b'abano bwe bagwanganye mu Malaka bakananga abamu batuusiddwako ebisago. Kigambibwa Najiba Naluyima mu Bambala yabadde aleese abavubuka okuva ku ttendekero erya Nsamizi n'abamu okuva e Mubende okukuuma akalulu nga batambuzibwa mu kiro, banne kwe kumugwamu nabo ne bawendula abawagizi baabwe okakkananga eŋŋumi enyoose. Bo bennyini be baabyereetedde mutuufu baakubiddwa kubanga baddidde abantu ne babajja mu kitundu ekimu ng'aba oyo omemba omu ayitibwa Najibu yaddidde abavubuka b'Ensamizi n'abajja ku ssomero essaawa 8 ogw'ekiro n'abatwala ennaku kyanke nga batadde ku loole mu TTZ. Olina okubeera ng'omusajja kuba tulina kugenda mu maaso, tukiraze talina sitamina. Sente zaweebwa baki? Kuba abantu bonna banyiivu, buli omu gw'obuuza teyafuna ssente. Twagala tumanye ani yayimirira mu kya ssente ezo. Ebyo byonna babikola mu kututiisatiisa ba agenti bonna babakutte. Ate babakubye babayisiza si bulungi, ebisumuzo by'emmotoka babiwambye n'emmotoka emu babadde baagala kugyokya. Ayogerera poliisi mu kitundu kya Katonga, Lydia Tumushabe, atubuulidde nga bafunye abantu basatu abazze okwekubira enduulu olw'okukubwa. Tutandise okunoonyereza kw'abo abaakubiddwa ekiro ekyakeeseza olwaleero mu kulwanaganya okwabaddewo jjo. So wenjogerera tuli mu kunoonya abo abaabakubye. Eripooti gye twafunye abantu basatu baabawadde PF3 kugenda ku medical. Erina Nakimera alaze okutya olwavulugu eyeetobese mu kalulu kano ng'akitadde ku bakulembeze mu kibiina. Tetumanyi kye tuyinza kukola kubanga ekizibu ekiriwo abakulembeze be bakyasinza okubeera corrupt mu nsonga za pati. Baguliridde abalonzi buli wamu wootuka n'abaguliridde abalonzi. Ssentebe wa NRM Empigi Sulaiman Kaweesa agamba akalulu mu kitundu kye katambudde bulungi wadde nga wabaddewo abamu abaagala okukatabangula. NRM ku luno egenda kubeerera ddala y'amaanyi nnyo, so twawukanyeko ne mu bitundu ebirala kubanga ebirala bali mu kulwana bakwati wadde naffe twafunye ekizibu nti abanufu babadde bakayingiddemu nga baagala badde ku sayidi y'omunafu bakayingira mbagala otutabula ne nakisalidde amagezi. Be bayita abagwira abavudde mu disitulikiti endala nga bazze okukyankalanya akalulu ka NRM ate nga kigambibwa nti balina owa opposition gwe bakolaganye naye n'ekigendererwa ky'okunafuya NRM. Okutwaliza wamu okulonda kwaffe kubadde kulungi, tubadde kugulirira nsimbi, tubadde kulwanagana. Ne basiima ne ku Honorable Amelia Kyambadde layini eziweta amakoona ngera bwe muzirabye, toyanza nnyo toyanzege, Bannayuganda bategedde omutuufu gwe balina okulonda. We tukoledde emboozi eno nga tebannaba kulangirira awangudde ku kifo kino. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.